Essula ya 32. Awo abasajja abo abasatu ne baleka okuddamu Yobu kubanga yali mutuukirivu mu maaso ge ye. Awo obusungu bwa Eriku mutabani wa Balakeri omubuzi ow'omu kika kya Laamu ne bulyoka bubuubuuka eri Yobu kubanga yeeyita mutuukirivu so si Katonda. Era obusungu bwe ne bubuubuuka n'eri mikwano gye bonsatule kubanga tebaalaba kyakuddamu naye ne basalira Yobu okumusinga. Era Eriku yali alindiridde okwogera ne Yobu kubanga waaliwo abaamusinga obukulu. Awo Eriku bwe yalaba nga mu kamwa k'abasajja abo abasatu temuli kyakuddamu, obusungu bwe ne bubuubuuka. Awo Eriku mutabani wa Balakeri omubuzi n'addamu n'ayogera nti, "Nze ndi muto nammwe muli bakadde nnyo, kyennavudde nzibiikiriza ne saŋŋanga kubalaga kye ndowooza. Njogedde nti ennaku ze zandyogedde, olufulube lw'emyaka lwandiyigirizza amagezi. Naye waliwo omwoyo mu bantu, n'omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gubawo okutegeera. Abakulu si be bagezi, so n'abakadde si be bategeera emisango. Kyenvudde njogera nti mumpulire era nange nnaalaga kye ndowooza. Laba nnindiridde ebigambo byammwe, mpuliriza ensonga zammwe, nga munoonya bye muba mwogera. Weewaawo nteze okutu eri mmwe, era laba nga tewali asinze Yobu, newaakubadde azzeemu ebigambo bye ku mmwe. Mwekuume muleme okwogera nti tulabye amagezi, mpozzi Katonda ayinza okumuwangula si bantu. Kubanga ebigambo bye tabyolekezza nze, so siimuddemu na kwogera kwammwe. Basamaaliridde tebakyayanukula, tebalina kigambo kya kwogera. Nange nnaalindirira kubanga teboogera, kubanga bayimirira buyimirizi nga tebakyayanukula. Era nange nnaayanukula ebyange, era nange nnaalaga kye ndowooza. Kubanga njijjudde ebigambo, omwoyo gwange oguli mu nze gumpaliriza. Laba, olubuto lwange luliŋŋanga omwenge ogutaliko we gufulumira, ng'amaliba amaggya lwagala kwabika. Naayogera ndyoke mpeereweere, naayasama emimwa gyange ne nziramu. Nkwegayiridde nneme okusosola mu bantu eri omuntu yenna, so siiwe muntu yenna mannya ganyumiikiriza. Kubanga simanyi kuwa mannya ganyumiikiriza, omutonzi wange yandinziyeewo mangu.